ayogera Kerina Munju omuntu yetayo mu miseno okubadde bana obufuzi ku mitendera egy'enjawulo. Ssaabasumba ategeezezza nga bwe kiri ekikyamu okubalemesa okugera ku nsonga eziruma abantu. Twogera kulungamyaki kwanga lyaffe ng'ate tulina mmoto ennungi tugamba twakutonanaki buli kyonna ekikolebwa tubeere tubannaddiini tubeere mwe bannabyabufuzi byokola obikola ku lwa Katonda nansiyo. Ssaabasumba ayongedde okukubiriza abakulembeze okulumirirwa ng'abantu bakulembera so si kola ya mbuto zaabwe. Osalawo okubba obba ku lwa Katonda nansiyo. Osalawo okutulugunya abantu oba tulugunya ku lwa Katonda nansiyo. Mu kwogera kwera Ssaabasumba akubiriza abakkiriza okubeera bakoze nnyo nga bwe banaasobola okubeera mu bulamu obweyagaza. Mu bufu bwe bumu abavubuka okuva mu ssaza ly'e Kampala bakuŋŋaanidde Ekereziya ya Mitala Mariya e Bujuuko okuzza olunaku lwabwe olw'ensi yonna. Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akubiriza abavubuka obutatya kwogera ku nsonga zibaluma n'ezo ezikola ku nsi yaabwe. Katonda akozesanga nnyo abavubuka okuwa ensi y'omukisa. Ne Yesu Kristo yali muvubuka, ne we yakomererwa yali tannatuuka ku myaka kati nze gye nnina. Ne Bikira Mariya yali muvubuka, n'abayigirizwa ba Yesu baali bavubuka. Ate oba otunudde n'abakulembeze b'ensi zaffe zonna zonna, si Uganda yokka naye ensi zonna zonna mu Africa n'okwetoola ensi, abasinze okukyusa ensi zaabwe bakikoze mu myaka gya buvubuka. Kitegeeza nti nammwe temuli bato nnyo okukola enkyukakyuka ku bulamu bwammwe. Mutya nga mwe kennyini mubeera change eyo gye mwagala mubeere. Father Joseph Luzindana ngono yavunaanyizibwa ku bavubuka mu ssaza ly'e Kampala era nga yakulembedde mu misa akubiriza abavubuka okukola ebikolwa eby'obuseegu. Guno mubiri mukyamu nnyo, buli byolaba ebifuuka okitegeera. Toyinza kulaba pornography eddakiika 3 k'obeera ani ogenda okuva nga nawe oli pornography owedde. Wabula nakyamudde abavubuka abetaayo ku mukolo guno bw'ayimbye mu luyaaye ssaako n'okubayimbira ennyimba ez'enjawulo. Mwana ebyakatonda ogenda mpola mwana tuyingirawo nalona mutima mpaka lasiti mwana. Leka tukiggale. Ivan Chimuchigozi, NTV ku ssaawa emu.